Yeah, omanyi waliwo kye nagamba juzi nembagamba nti behind every successful man is a woman and behind every beautiful woman is a man. So awatali mukazi golooza ensi yandibadde etya. Twalina Waikibende yajja ne Fama n'akikola remix nemufuula kyali. So I think winning Nwaji was a blessing era mweyanza nnyo okubeera part of this journey. Yes. Okubeera nga eyo line gy'okozesezza mbu tewali kye nafunayo badde njagala nti rectifying nafunayo skills nafunayo I learned the music business as far as branding and marketing is concerned. So nze ndaba bingi bye nayigira ku Zamba naye era nali nina okwezuula nga nze ng'omuyimbi kuba Zamba already yali akuba hip hop ate nga nze kyenjagala okuba tekiri mu line gyaliko. So nze neyanza nnyo okubeera nti yampa chance ekola naye because legend okitegeera era okukola n'omusajja oyo oba n'abasajja abanene ngaabwe ebeera nga blessing ekulaga nti osobola okubeera kyoli one time one day. So nze nayigayo bingi naye bagamba nti ne Winnie Nwaji mulimu akantu Chikwasaganya era twakikwasaganya ku music ne tubawa hit nze ndowooza ekyo kikwasaganya it's the music, but apart from that we are friends. Winnie is like a sister to me and also yeah it's just good vibe. Yeah. What if Chijana no sanga ali mu love now? Of course ekyo kibayiye bwaba talina kyangambi nze I feel she's a friend and a sister, so that is her. If she has the feelings, if I have the feelings, it's just our private life, but that's it. Boy tumanyi oyinayo kayimbi akapya abantu kebana tandikirako. Yeah, nino oluyimba olupya baluyita Touch Me Slow. Touch Me Slow is making rotation balukuba buli wamu era yeah abawagizi bange nze kyendowooza ngenda bbawa kasavu kanyama music aliyo mungi ali mu store katusuubira nti tokomyeko oyo okufuna collabo. No, collabo zijja. Actually nina collabos nyingi ze bansabye naye sigenda teekawo collabo because already ka collabo kano it's okay. But I want to introduce myself to the world. Ekintu ekyokumpita Gerald Chiwa first of all yali blessing such twala negatively okuteeka kumpi ne legend kikufuula wakabi kitegeera bonkwata n'ozijja wano n'ofaanaganya Maddox Sematimba nti I sound like Maddox gomanyi blessing ebeeraawo nti okufaanaganya Michael Jackson yekka nti gaya kikubanga Michael Jackson obeera wakabi era wakabi bamugerageranya n'abakabi nze ndowooza Chiwa is a legend that I feel is like a father to me. Yeah, I was really grateful abantu okunga mwana guy kitegeera sounds like Chiwewa. That was really great. Yes, I'm an artist, of course, in Okubeera and part of Uma. Ekintu kya sente saakyogera naye ate ekintu kye nayogerako kyali ky'amateeka ge baateekawo the bill ge baateekawo nti abayimbi balina osooka submitting their lyrics and everything and their content. Si bayimbi bokka but also dramatists and all that. Yeah. Abatontomi, I don't know. There were so many people who had fallen under the category of artistry and everything. Nze kyendowooza ekyo kye nayogerako ebisinga saagala kumanya nze kyemmanyi part of Uma. Tukumanyi ng'omuntu eyali agenda otegeka ekivulu kola oluyimba olwa collabo lwakola n'ani ate corona n'ayingirawo lockdown n'eyingirawo gwe kweza sente ze baaweereza tofuneko soko kaddemu akabuuzo. Ekibuuzo kiri nti gwe omu ku bayimbi abaali bategese ekivulu bwe kiri nga collabo manya gundi corona tannaba kutandika saategekako kivu wali tetegese naye nga nze kyemmanyi abaali bagenda okumpita ku show baali bangi bapromota baali bangi naye ate nze ng'omuyimbi sandyagadde to rush this thing okurushinga ekivulu ng'abangi bwe bandikirowoozeza nti kati akubye hit ayagalayo ekivulu mba njagala nsooke nkakasa abawagizi bange nti omuntu gwe balina aliwo kubeerawo kyokka ate oludde mu industry. Yeah, industry njiruddemu of course nali sirina hit. So kati nga bwe nnina hit nze ndowooza it is the journey olugendo lwakatandika kansooke mbawe music mubeere contented mukkirize mugende okujja mu kivulu nga already mwina a taste and a blend of whatever you want to listen to. What if Spice Dana navaayo n'akusaba collabo pannaawo ate ng'otugambe tekyayagala collabo? No, njimuwa of course Spice mbanjimuwa collabo naye kisinzira
to it depends on our management. Management ye n'okutula ne yange ne tu planning deal with tuluyimba. Tetusobola kutaluyimba kati wa collab. Yes, I'm not in that position. Yes. Kati ngenda kuyaba nze kuva dda I'm a very smart guy. Njagala nnyo okuwunya obulungi. I want to look good. So kuva dda I was that. Hey. Always on point. Twalaba mabega kaawo wali mu Baboon Forest. Yeah. Naye nga